Engumi enyose mu kibuga Kampala ku kyalo Shauli yako abavubuka babadde bali mu nnyiriri nga balonda obukulembeze bwabwe gye biggweredde ng'omusaayi guyise. Ekireese obuzibu ky'ekibinja ky'abavubuka batategerekese gye bavudde abalumbaganya babadde mu nnyiriri nga n'okubala kubadde kutandise olwo ne bakyankalanya buli kimu era engumi etandikiddewo okunyooka nga waliwo akubiddwa obubi era omutwe ne gwatika. Abamu ku bavubuka abeetabye mu kulonda kuno bagamba nti bwe kabanga akaluka abavubuka kafuuse bwe kati olwaleero akalulu k'omwaka 2026 kandibeeramu vulugu atagambika. Ab'ebyokwerinda bayiriddwa mu bungi mu kitundu ekyo okutereeza embeera naye ng'ebintu by'akakiiko k'ebyokulonda ebibadde bikozesebwa byonna byonooneddwa. Shauli yako parish Shauli yako village we bibadde evudde n'abayaaye mu kivulu ne bajja waneeno abakakiiko k'ebyokulonda olubadde otuuka baze ne candidate ne bawamba ebintu by'akakiiko k'ebyokulonda ne bayaaye be bajje mu kivulu ne parading emabega waani wa candidate gwe bazze naye yoyo ali mu kasaati ka Lakers ne bamuparading emabega ne bamanya batandika okuba abantu oyo omwana waffe bamuyita Kasirivu mulonzi wa wano mu luka guno bamukubye ne bamwasa omutwe. Ebyo nga bikyali bityo ennansana mu bitundu ebimu kitegerekese nti abamu ku bavubuka bagenza okutuuka mu bifo ebalondera okwetaba mu kulonda okwo ne bakabatema nti okulonda kwawedde dda. Meeya wa municipali y'Ennansana Regina Nakazibakitte agambye nti bagenza okutuuka mu bifo ebironderwamu ne babategeeza nti okulonda kwawedde dda. Tutuuse ne buddo bagamba nti abantu balonze essaawa 11 era abakwati bamaze ne bagenda ku Alliance tugenze ku St. Joseph bagamba nti okulonda kwawedde dda kati balonze essaawa mmeka bwe buzibu bwe tufunye bannanga abantu baffe babaganye okulonda abavubuka ennansana kati tusaba Electoral Commission eveeyo esindika abantu kuba already yaleeta abalina abavunaanyizibwa ba returning officers naye nabo kati kirabikanga poliisi n'amagye agatekinze over kati ebeerawo rule of law mazima ndiero nekubira ndulu kuba twetaaga tufune amazima n'obwenkanya mu kulonda kw'abavubuka abantu berondera abantu baabwe lwaki balonze kiro ekyo kikyamu nnyo kati nze meeya ndi wano mbadde ndi mu community nga kubanze meeya ntwalawo tulabe okulonda kutambudde kuti ate Electoral Commission yatugambye bulungi bakama n'aga nti bannaye okulonda kujja kwa amazima na bwenkanya. Mu mbeera y'emu abantu ba Kabaka mu ssaza Mawokota basabiddwa okulonda abakulembeze abasoosowaza ensonga z'Obwakabaka. Okulonda kwatandika n'abakulembeze b'abakadde abaliko obulemu nga n'olwaleero abavubuka mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo bakedde kweyiwa mu bifo eby'enjawulo okulonda obukulembeze bwabwe. Omwami wa Kabaka ow'eggombolola Ssaabaddu Kituntu mu ssaza Mawokota Kalemeera John Chrysostom asabye abalonzi okuba abeegendereza nga bakuba akalulu bafeeyo ku bantu abawasa abasajja Kabaka ekitiibwa n'abo abamanyi ensonga za Buganda. Era nkibakubiriza nnyo ne gye mba njogeredde mikolo nga nsaba balonde abantu abataateme Buganda nteega balonda obukka abalabika nga bajja kukwatagana ne Buganda era nga mbanyonyola buli kaseera nga mbagamba nti Buganda ye mama wa Uganda ekiteegaanika n'olw'ensonga eyo balina okulabika nga balonda ababaka abo abakwatagana n'ensonga za Buganda. Abamu ku bavubuka mu disitulikiti y'e Bukomansimbi bakonkomalidde mu bifo ebironderwamu bwe batuuseyo ne bakabatema nti okulonda kwawedde ku maliiri ate walala balondedde mu maka g'abantu nga kati abavubuka mu bitundu ebyo basazeewo okuddukira mu kkooti. Mubaraka Sebufu Junior CBS FM wetuukidde ku kyalo Serinnya mu ggombola y'e Butenga ewabadde okulonda abavubuka abamu basangiddwawo nga tebamanyi kiddako anti bakabatemye nti okulonda kubadde kwawedde ku ssaawa 3 zennyini n'abawanguzi ne balangirirwa ng'ate nti kubadde mu maka g'abantu wo ku kyalo Gayaza tusanzeewo bannakibiina kya NUP bokka n'omulondesa ku ssaawa zibadde 4 n'ekitundu ng'abalala tebannatuuka. Tetulaba muntu n'omu tugenza okumanya ekisembyeyo nti okulonda bamaze nga balondedde mu maka g'abantu tetutegedde nabwe bitambudde tuzze fana tuli ku polling station gye tubalindidde wabula gye tuwunzikidde nga tetubalaba. Kye twagala okuzzaako twagala kalulu kayiibwe kakuddibwamu twagala kumanya kubanga okulonda tekubeera bwe tutyo bagenda mu kkooti tugende abaana bonna abalonda bonna babakyusa abaali ab'Esserinnya babateeka Bugana abaali ab'e Bugana babateeka Kawoko kwegamba ne batufutyanka kali ne bukuba kulangirira ssaawa 4 essaawa 4 baliwo abalonze ku nsonga y'Esserinnya gye balonze ku ssaawa 3 ne bagenda mu maka g'omuntu ne baabuka alondesezza mu kifo ekyo CBS bwe mutuukiridde ategeezezza
nti ye yali yalangirira ku ssaawa 3 agende ewalala nga n'ekyamututte mu maka g'omuntu kwe kuba nti ku ssomero ewategekebwa okulonda lubadde lunaku lwa kusoma. Amateeka gagala ini between sawa 2 paka saa 10 obudde bonna awo bw'otegekera bw'oba okuggyako ng'otegese 11 oba 12 ez'okumakya oba 12 ez'ekawungeezi awo wabeera ng'obeera ogamenye bategekedde maka ga muntu wali kulibadde essomero era abaana tetwandibadde ku ssomero ng'abaana bali mu kilaasi. Wabula omu ku balondoola akalulu kano nga ye mbaka wa paalamenti owa Bukomansimbi North Dr. Ndiwalana Christine Nandagire alaze okutya bw'ategeezezza nti batuuseeko mu bifo ebisinga nga kumpi abalonzi baakyusibwa ebibiina ng'ate tebamaze kubeebuuzaako era nti abavubuka si basanyufu na nsonga eyo. Naye so si kumala gabawamba buwambi okwo kuwamba bali mu kubawamba tuli mu buwambe bannayuganda temukkiriza abavubuka okubeera nga babakaka. Ku lwa CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa Baraka Sebufu Junior ndi Bukomansimbi. Ate emivuyo gyefuza okulonda kw'abavubuka mu bitundu by'Entebbe amagye geefuza ebifo ebironderwamu empapula ziwambiddwa ate awalala abalonzi tebabadde nankalala ng'ebifo ebimu abalonzi tebannalaba kubalondesa. Kakooza George William mu kulonda kw'abavubuka okutandise enkya ya leero okwetoola eggwanga lyonna mu bitundu eby'Entebbe emivuyo myereere gye gisaanikidde okulonda kuno ng'abavubuka bali mu kwemulugunya kwereere ku kyalo Nkumba Bendegere wetutuukiddeyo tusanze abavubuka badduse dda mu bifo ewalonderwa olw'okusanga amagye nga gagumbye mu kifo ekikyusiddwa okuva ku ssomero lya Kigero Primary School ne badda mu kisaawe ky'omupiira eky'essomero lino kwe kutandika okwekweka kyokka kitegeerekese nti weziweredde essaawa 2 amagye gabadde gamaze okulonda omukulembeze go gwe gaagala. Abavubuka abadde bavuganya aba NRM n'aba National Unity Platform tebatuuse ku kifo kino ne beekweka okwewala okukwatibwa n'okubwa emiggo. Ku kyalo abayita ababiri wetutuukiddewo abavubuka ba NUP basazeewo okwekandagga olw'enteekateeka y'abakuliddemu ebyokulonda gye bagambye nti tebadde nnambulukufu ne bawamba empapula ne badduka nazo nga ne mu bifo ebimu nga ku kyalo Nkumba Central we tujjidde ku mpewo ng'abalondesa babadde tebannatuuka. Nze kansala Muwonge Simon wano mu Nkumba Central Katabi Town Council twakedde dda wano ne bakandidati baffe aba NUP n'abalonzi bonna bazze ekifo kijjudde abalondesa zino ssaawa 5:27 tetunakulaba ku bonna Electoral Commission yadde abakakikoba okulonda. Tusaba bajje balondese abaana baddeyo ku mirimu ebintu bingi nnyo ebyokukola naye twakedde dda sinona kye twalabye abalondesa tebannatuuka wabula tuwuliddeko mu bitundu ebirala waliyo obuvuyo bayiye abasirikale bangi naffe weetuli ne ttiimu zaffe ez'abaana bonna n'abalonzi bonna weebali era tulindidde bakakikoba kulonda bajje batulondese ate tugende tukola ebirala. Tujja genda maaso n'okuwa ebivudde mu kulonda kw'abavubuka mu bitundu bino eby'Entebbe. Ku CBS FM ey'obujjajja nze George mu Kakooza Entebbe. Ebyo nga bikyali awo akulira ekitongole ky'ensi yonna ekirwanyisa mukenenya ekya UNAIDS era mukyala wa munnabyabufuzi omugundiivu Kano Kizza Besigye nga ye Winnie Byanyima avuddemu omwasi ayagala omwami we ayimbulwe mu bwangu gavumenti emuwozese ng'ava bweru wa kkomera. Winnie Byanyima agambye nti gavumenti erina okuva ku bikola eby'okutulugunya abagivuganya ekimanye nti baabikoowa dda eddemu okufugira bannansi ku nkola ey'amateeka. Byanyima asinzidde mu maka gaabwe Kasangati bw'abadde ayogerako ne bannamawulire n'agamba nti kikwasa ennaku nti abavubuka abali mu myaka 3 abawakanya gavumenti bangi bali mu makomera n'asaba ebyobufuzi ebyo bikomezebwe tikubanga tebikulaakulanya Uganda. Ono mu ngeri y'emu awanjagidde abakulira amakomera mu ggwanga okukkiriza abasibe bonna okumira empeke zaabwe naddala abali ku ddagala eriweweeza ku kawuka akaleeta mukenenya. Bwe baawambira Kenya okuva olwo buli tteeka lyonna erimukwatako balimenyi okutuusa kati yandibadde wano yandibadde afunye beiru si jaji nti asazewo takuwa. It's a right. Oba omaze emyezi egyo gyonna batowoze tebakulese mu kooti kuwoza omusango you have a right to bail naye bamubuzaabuza tebamu. So ebimukwatako byonna byakumenya mateeka ate ensonga tugimanyi nsonga eri political teyabba ssente za muntu tebamubanja tatanga muntu naye ali mukomera ku nsonga za politics. Saba President Museveni ne gavumenti ye leka okubonyaabonya musajja mukulu leka okuwakanya beyira afune beyiru ye ajje wano
oba mulina omusango ajja kuguwoza tajja kudduka taddukangako. Winnie Byanyima mu ngeri y'emu awanjagidde gavumenti ekkirize nti waliwo abantu abatagikiririzaamu etegeka akalulu ak'amazima n'obwenkanya abavubuka baweebwa omwagaanya okweyagalira mu mulembe gwabwe. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakukyusibwako Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Gavumenti yaddembe okutwala ebintu by'omuntu yenna afudde nga talaamye nga munnamateeka Kasimu Ssekalema bw'annyonnyola. Singa omuntu afa nga talesse kiraamu ne watavaayo muntu yenna kulaga nti ye w'oluganda lw'omugenzi oyo olwo ebintu byonna byonna byaba yakola mu bulamu bwe bitwalibwa gavumenti ne biteekebwa mu kittavu kya gavumenti era gavumenti yaddembe okubeera nga etunda ebintu ebyo ssente n'ezissa mu ggwanika ly'eggwanga wabula singa gavumenti eba emaze okutwala ebintu ebyo ne wamala wazuulwayo omuntu eyalina oluganda ku mugenzi oyo gavumenti gikakatako kubeera nga ekwata ebintu ebyo ebiwe omuntu oyo alina oluganda ku mugenzi era singa omuntu azuulwa nga gavumenti yatunda dda ebintu ebyo olwo gavumenti gikakatako kubeera nga ekwata ssente ezaava mu kutunda ebintu omugenzi bye yaleka n'ebeera nga eziwa omuntu oyo eyalina oluganda ku mugenzi. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku ddagala mu ggwanga ekya Uganda National Drug Authority kirabudde bannayuganda okwewala okukozesa ebiragalalagala kubanga byandibaviirako okufuna ebirwadde ebitali bimu n'okubulwa amaanyi g'ekisajja. Bano basangiddwa mu mwoleso gwa CBS Pewosa mu Lubiri e Mengo nga babangula abantu abazze okulambula ebiri mu mwoleso ku nkozesa y'eddagala nawe bayinza okufuna eddagala ettuufu okwewala okufuna eddagala ery'obulabe. Kalungi Fred Kabuye omukugu okuva mu National Drug Authority ategeezezza nti abantu bangi ababalambuddeko bakizudde nga balina obuzibu era n'okusoomoozebwa okuva ku ddagala ery'enjawulo kwe kulabula bannayuganda bulijjo okusookanga okwebuuza nga tebannakozesa ddagala kubanga erimu libeera lya bulabe. Banga bw'okozesa ebiragalalagala bigenda binafuya sisitimu y'omubiri gwo ekivaamu n'okulwala ebitundu eby'omubiri ebikulu ennyo okugeza ng'ensigo amawuggwe omutima. Kyenva nno ŋŋenda mu maaso nga nkubiriza bannayuganda abaliyo mwenna abampuliriza ssebo nnyabo naawe omuvubuka weewale okozesa ebiragalalagala betwogera ku biragalalagala omuntu ayinza okubuuza bye biriwa enjaga amayinungi amafuta g'ennyonyi taaba oba sigaleti walagi mubuulirire abaana baffe okuba abayonjo beeyonje bakumye n'omuze ogw'okwejjanjaba buli akakumye. Mu kiseera kino abantu ba Kabaka okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo beeyiye mu bungi mu Lubiri lwa Beene Mengo okulambula ebyo ebiteereddwa mu mwoleso gwa CBS Pewosa era Alison Mugondi kitunzi wa kampuni enkozi y'emifaliso eya Royal Form atenderezza nnyo enteekateeka ennungamu ey'omwoleso guno n'akoowoola abantu bagende balambule ate babawagire. Omwoleso sofa gutambudde bulungi okuva lwe twatandise bakasitoma tubafuna bajja n'abaagala okubasomesa ekikwatagana ku mifaliso weebali mu bungi era twongera okubayita mujje mulabe ekitibwa omufaliso omulungi mwosobola okwebaka nga tegugwamu kinnya emyaka egiwerako obungi kati twakuleetedde n'eburo orthopedic nga tegugwamu kinnya obulamu bwe bugagga kutuusibwako ekitongole ky'ebyobulamu ekikubiriza buli muzadde okutwala omwana we agemebwa omusujja gw'ensiri mu kugema gavumenti kweteekateeka eddagala eppya erigema omusujja gw'ensiri lye rigenda okweyambisibwanga okutaasa abaana baffe babeere n'obulamu obweyagaza. Dr. Dewo Kisolo kyamuzannyonnyola nti kikulu abantu okusooka okwekebeza obulwadde bwa Nalubiri nga tebannaba kufumbiriganwa. Obulwadde obwa Nalubiri abantu abamu bayinza okuba nga tebabutegeera bulungi naye ekintu ekisinga ddala obukulu kukimanya era kintu kyandibadde kyabuvunaanyizibwa nnyo nti bw'oba tonnagenda kufumbirwagana na muntu naddala ng'ova mu tribes nga neyaffe ey'Abaganda. Abaganda tulina obulwadde obwa Nalubiri bungi nnyo kakati omuntu nga tannafumbiriganwa kyandibadde kirungi n'ogenda ne bakebera mwembi ne babakebera okulaba nti mwembi simwe beetisibwa obulwadde bw'abakaliya oba bannattu kye bayita trait bakebera ne bakulaba bwe mubeera nga muli babiri nga buli omwana na trait kyangu nnyo okuzaala abaana nga balina obulwadde bwa Nalubiri. Obulwadde bwa Nalubiri omwana
akula nabo asobola okukula nabo eddagala litunenda ku zino asobola okukula nabo n'alwawo naye era emirundi egisinga obungi abazadde babonaabona nabo abaana babeera balwalalwala buli kaseera